Satu egize twatandika okukwatagana ku nsonga eno ey'omusolo. Twebaza Katonda nti Katonda akitaddewo okubeera nti ofiisi eno eteekebwamu abantu ab'amazima. Era omukulembeze yawandiika mu kitabo awo n'agamba nti tawa eno is a holy ground. Ekyo nze nkitwalira ddala nti yamanya nti abantu abateeka okubeera wano bateeka okuba nga bebaggyemu engatto. Musa bamugamba aggyemu engatto. So ateekwa okubeera nga ebigere byo bitereevu okuyimirira awatukuvu. So twebaza nnyo Katonda olw'ekyo. Obwesige pulezidenti bwe yateeka mu balokole babe nga basobola okudukanya ekintu ekyo. Naye ate n'ekkanisa guno gwe mulundi okuvaayo. Nga bwe twavaayo luli nakati tuveeyo. Tusabe omukisa gujje ku nsi bade osobola okukola kubanga tosobola bw'oba tokola tosobola kuwa musolo. Bw'oba tolina income. So ekisookera ddala tukole n'amaanyi buli munnayuganda yenna akole twekuŋŋanyiza omusolo gwaffe twekuŋŋanyiza ssente zaffe kyetulabyeko akatono. Nze buli lwempita wali ku clock tower n'endaba those buildings gundi ezo flyovers ezigenda waggulu ntunulayo bulijjo nga bataddeko concrete kali bongeddeyo eddala nziramu amaanyi. Olabira ddala nti Uganda erina gyeraga okujjako muzibu w'amaaso yatalaba. So kitegeeza nti abawi b'omusolo tubeebaza mwongere okuwa omusolo Uganda ejja kutere. John Musinguzi for being at the realm of Uganda Revenue Authority. Where we started 25-30 years ago, we are at it again because we work together on this issue, as he was telling the people in the church. And now it's time for us to be independent economically. This call is not only because the government says so or because he says so. It is the right time. There's nothing you can compare with independence. When you are independent and you can manage your own affairs, it helps you to develop yourself. Uganda is growing very fast. We need our own revenue. So we want to mobilize the church, as he has stated, and the church has numbers. We have people. As we pray that God to bless this country, definitely those who are blessed should start paying taxes fair. And I know God is going to take us to that level. The last word I can say is that we are back at it again. We are here to move our nation to a level where it's supposed to be. So we are grateful. That is a subject we can discuss in detail with the experts. What I know, what the law says, for things like income tax, you only pay income tax if the income you make is for personal gain. So you have come here, you've made money, and it's for your personal gain. That one is taxable. Under the law, you should pay. But if you're collecting income to invest for the bigger good of the community, the church, that is exempted by the law. So if the churches are collecting money to invest for the development of the congregation, that should not be taxed. But if the churches are paying tax if the churches are collecting income for individuals, if I'm the pastor and I'm collecting this income for my benefit, or it is my salary, because my salary now is mine, that one is subject to tax. So we need to discuss and negotiate. Guys, the city is going, so maybe can. Nzikiriza kujja wano nenjogera n'abasumba n'abaana ba Katonda abaweereza ba Katonda ab'ekkanisa eno eyambirako senta. Nazze okubanyonyola ebigambo bibiri okubategeeza kuba bwe tuli ng'eggwanga mu bintu eby'omusolo nawa gye twagala genda bwewo okusobola okukungaanya sente eziwerako ezisobola kuleeta eggwanga lyaffe wamu n'ekitongole kyaffe kya Uganda Revenue Authority tusobole okukolera wamu okukungaanya omusolo okusobola okukulaakulana eggwanga lyaffe Uganda. Bwe tuli tukyali wansi nnyo tetusobola okukulaakulanya eggwanga lino nga tukungaanya obutundu 13 buli 100 obwa tax to GDP ratio. Tulina plan ey'okutwala mu maaso at least tutuuke ku pasenta 2 n'okugenda waggulu. So twagala Bannayuganda wenna okutwegatirako. Ate bw'oba olowooza mu kumobilizinga Bannayuganda wamu w'osobola okutandikira
nyumba ya Katonda kubanga abanyayuganda bakristaayo abanyayuganda basaba abanyayuganda baagala Katonda naye oluusi baba tebategedde kimu ku ebyo bye balina kukola mu kwagala Katonda kwe kwagala ensi yaabwe kwe kuwa omusolo so bye mbadde nze kunyonyola abakulembeze b'ekkanisa ya Miracle Center neyanziza ddala olw'omukisa gw'empangwa Katonda gwampadde Pastor Robert bwe balenya okunzikiriza kujja njogere nabo Oluganda ate nange nze kubeyanjulira ng'omulokole bwendi nibo okuweereza Katonda n'eggwanga lyange so mbadde nze kusaba abalokole bannange tukulembere olukalalo lw'okuwa omusolo by example we lead by example buli muntu alina ka bizinesi asasula omusolo Nokusasula afuna ka income oba ka musaala kasitabeera waggulu wa eyo threshold eyateekebwako mu tteeka emitwalo 23 mwakatundu atandike naye okusasula omusolo gwa payers you earn buli muntu asasule kyasobola so ffenna awamu tusobole okukulaakulanya ensi yaffe mwebale nnyo emirembe eddeko mu luzungu lufunze n'Oluganda nabwo lufunda. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.